nga ezibayisiza leero bannamawulire ensonga ziri serious. Amannya nga bulijjo bampita Musinguzi Abel, naye ng'erinnya lyenkozesa bampita Abitex, nze director wa Abitex Promotions, ate nga ndi president wa Federation of Event Organizers and Promoters Association, nga ndi Munnayuganda omujjuvu, ate nga ndi principal signatory wa Uganda Music Promoters Circle. Tujja kusooka okwebaza President Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, okuba nti yawulira omulanga gw'abapromota nga tutambudde buli woofiisi nga tebatufuddeeko, mpaka lwe yatuwa amakulu n'atuwuliriza n'asobola okutuwa ssente mu zissako zaffe, nga bwe twali tulowooza tufaako nga tebatufaako, kubanga abayimbi sayidi eri balina Eddie Kenzo abasakidde, nga ffe ne waffe be basumusa Balamu Balugahale ne tumanya nti byaffe biteredde, kubanga promota we bamutuusa gyali eyo, era singa teyali promota oba oli awo tebaali mutegedde, ne pulezidenti okumusumusa okumulaba nga yamuwa ekifo ekyo kyalimu. Naye ate tulinga abaafuna ekizibu mu saidi yaffe y'abapromota, be baawa Balamu twali tulowooza tugenda kufuna essanyu n'akamwenyumwenyu ku matama gaffe, naye ate twafuna bufunyi bizibu. Talina mulimo gwonna gw'ayambye eri bapromota Balamu Balugahale olunaku lwe baamuwa obwa minisita. Tunoonyeza Pulezidenti Museveni wonna, abayimbi baafuna ssente zaabwe za ssako, ababoodabbooda bafunye ssente zaabwe za ssako, n'abantu abalala bonna. Ne tunoonya Pulezidenti ne tumugamba bapromota tukola omulimu gw'amaanyi nnyo mu ggwanga. Promota omu okutegeka event emu awa abantu bangi nnyo emirimu, ne gavumenti okufuna omusolo, kubanga mukimanyi bulungi nnyo promota bateekawo event, abasoda bakola, aba airtime, buli tubeera n'ekivulu mukiraba social media ebeera busy nga data atambula. Wa promota kuteekayo event, tusasula abayimbi, tusasula media, tusasula abakozi aba bodaboda bavuga abantu okubaleeta ebyokunywa, abantu batugula engoye okujja mu events zaffe, nga tusaanidde okuweebwa ssente, kubanga tubadde okuyambibwa ssente ziteekebwe mu ssako zaffe tusobole okwewola ku ka interest akatono, kubanga tuzze tutambulira mu bamanerenda milioni 1,350,607. Pulezidenti n'awuliriza omulango ogwo. Abayimbi abamu ne babeera nga batujereka batuyita ba exploiter, mbu tuli banyunyuzi. Bapromota bannaffe mubalabye, abamu bakava mu makomera, naye osobola okumbulayo omuyimbi eyakava mu kkomera olwa promota okumutegekera ekivulu, naye ate bapromota tubeera mu bizibu olw'okuba nti tuorganizinga ebivulu ne bitusala. Si lwakuba nti ebivulu abantu babiyingiramu, naye olw'okuba nti expense ebeera waggulu, ate nga ssente bapromota ze bakozesa. Bapromota mu Uganda 99% bakozesa ssente z'abamanerenda, era 1% oyo ategeka ekivulu nga teyewoza abadde omu, ye pulezidenti gwe yawa obwa minisita ye Balamu Balugahale. Naye 99% mu Uganda bapromota bateekateeka ebivulu tukolera mu ssente z'abamanerenda. Kamyu ku nte milioni 10,000,000. Ate tukola endagaano be basooka ku miryango, kubanga bapromota abasinga byetusinga byatugwako. Kakati manerenda ajja akozesa endagaano, nze ngenda okusooka ku mulyango nzigyeyo ssente zange male nveeko. Eyo embeera gye batambuliramu, era kyova olaba abayimbi abamu ekivulu be kisala tebafuna balance, ate nga abantu babeeramu. Abayimbi ne bagenda nga bagaa nti promota atubbye, kuba abantu mwe bali munda naye ate tafunye balance. Kitegeeza ki? Nti manerenda abadde ku mulyango ajjayo ssente ze ate ziba tezinaba kuggwayo, n'atambula n'agenda. Endagaano ne mugiteeka ku kivulu ekiddako. Kati eyo embeera Pulezidenti Museveni n'awuliriza, abadde agituwonyezza. Ninoonya Pulezidenti emirundi kumpi 3. Ogwasooka nagende lwakitula Pulezidenti ne musinkana, era nebaza Bebe Cool, bapromota mwenna njagala mwebaze Bebe Cool. Eyanteeka ku kameeme
nintuuka wali nimujjukiza president sente zaffe za sako gye yaŋŋambira nti baŋŋamba nti muli ba exploiter ne munnyonnyola era president ne yeetonda naganze nkimanyi temuli ba exploiter kuba yandaba nga kinyiizizza nnyo nekiddamu omundo gwokubiri kyava agamba naye gwe tosaagako kyava agamba mujje Nakasero mwogere ensonga zammwe era n'atuwa olw'essande ne tujja e Nakasero era nenkuŋŋanya bapromota abo betuze tutambula nabo abakkiririza mu balala okufuna era mulimu bapromota bemumanyi ng'amane abanene baali bakubira abantu temugendayo abba abalabibye era abo bapromota mujje mubatunuulire mu kamera saagala kwogera mannya gaabwe temubalabangako mu kamera nga bagamba gavumenti tuwe sente mu ssabo naye essaawa zino bali wansi wa mmeeza batandise okutematema era tebakomye ku olwo tebakomye ku ekyo Balamu ne ttiimu yaabo bapromota abakakundi be baatwawuzaamu kyova olaba tuli sako ziri bbiri sako gye nkulembera ne sako Balamu ne banne tebakulembera entabo yava ku Balamu ne ttiimu ye yabateekamu propaganda bazze batambula mu propaganda Bwabitex banaabira president wa promota ebiwayi byombi president ajja tuwa ssente kubanga opposition bapromota abawansi nga bamanyi bonna bonna ne bakkiriza kakati nze engeri gye seegayirira gye simanyiirwa nenva mu federation yaabwe nenkola federation endala era federation tuvala ziri bbiri lwa nsonga ya Balamu ne ttiimu ye bwe twatuuka president n'akwata essimu kuba ssente za genda era baali baganya ozituwa n'akubira minisita wa genda n'amubuuza lwaki bapromota bali wano lwaki tunababba ssente n'ayogera bye yamugamba kyetwawuliramu mu background ate nga kyali kya bulimba ye minisita Betty wa genda kugamba nti twabawe billion ne bagigaana naye nga ddala bapromota tusobola okugaana billion y'essente era bayimirira batyanga billion eyo bagigaana awo yatuwaayiriza naye president yamuddamu kyetwawulira kubanga oli byali ayogera twali tuwulira nga ebya president byetuwulira kyava agamba nti anti bali bangi kyava agamba nja kuddamu okukubira enkeera n'akwata essimu n'akubira ow'ekitiibwa Piesi omukulu Ngoobi bye yakubira Haji Ngoobi manya ge gamu n'amukubira essimu n'amugamba bapromota bali wano baagala kunzita ekiwayi ekimu kikulembeddwamu Abe Musinguzi ow'Ekibuli ekirala kikulembeddwamu Balamu ebiseera ebyo yali president n'alekulira omumyuka we twali naye bamuyita Luba event wa Lubula Moses wa Luba event bawe ssente bilioni 5 ne 5 eri n'eno 5 PS namugamba nti tulinawo ssente kyava agaye mugende mu microfinance mwewoleyo ssente muzibawe gavumenti ejja kuzzaayo oluvannyuma enduulu n'engalo ne biraya enkeera n'enkubira ow'ekitiibwa PS Goobi betwatuukayo n'ebbaluwa yali yagikoze dda bbaluwa eragira microfinance okutuwa ssente ezo president yalagira era teyali mubi ebbaluwa n'engituuse ewa mukulu Mujunyi omukulu Mujunyi ebbaluwa n'ajaniriza bulungi nnyo saamulaba nagireka ku reception ebbaluwa n'etuuka ewa mukulu naye tuba tuli ku byaffe nga tuli ku Sheraton Gardens ne tulengera omukulu Mujunyi n'atuyita era twali ne mwami Luba weside eri n'atugamba ebbaluwa sinaba ebbaluwa maze okugifuna naye ssente katulabe bwe tukikola ssente muzifune ku akaunti zammwe kyetwayogera ebigambo bingi omukulu Mujunyi twaddamu kumupira si mukwasi w'amasimu mulungi ninga lwakutte akugamba ensonga zammwe zikolebwako tayogera bigambo bingi najjako essimu lwali lwakutaano lwa weekend ewedde emba seerabidde ssente ne balirizinga 1.5 fe banka gye tulimu ssente zakeerewamu biliyoni 1.5 ne baziteeka ku akawunti y'abali bannaffe sako endala fe twagenda okukebera ku akawunti yaffe ndowooza nga ssente tugamba ssente zino anazikwatidde mu banka bati zinaba kutuuka ku Equity naye ne batuwabula ne batugamba nti buli banka erina emitendera gyayo baali balina okubatwalira ebbaluwa eraga ssente bagye zivudde ne tugifuna ne tukiteekayo era ssente ne zigenda 1 biliyoni 1.5
negenda ku Sakeri Balamu gye yali ne Sako gyendi eno gye nkulembera. Awo wetuli. Ekituyisizza wano olwaleero bawaddeyo ka background ako ndoza tekabadde kabi. Omukulu gwe bayita Balamu Balugaale ebbanga lyabadde minisita talina kyayambye bapromota, talina kyayambye bapromota ate ng'ebizibu by'abapromota byonna bimanyi. Bapromota bainvesita ba music industry. Omuyimbi osobola okusiitaana okubeerawo nga tolina promota. Omuyimbi ekimuguza oluyimba, ekimukubisa ennyimba ku leediyo, ekimukozesa buli kimu, ekimukozesa obubbadi, promota amupangisa. Era tebakulimbanga nti omuyimbi asobola okukola buli kimu nga ayagala muyimbi munne amupangisa oba agende, aba akikola promota kumupangisa. Abamu bamanyi n'otukubira essimu namugamba nteekaako ku share nja kukolera mu kitundu ne mwogera oba 2 oba 3. Kitegeeza nti ffe tukafiiramu mu buli kimu mu ngeri yonna nga twetaaga ssente. Omusajja gwe bayita Balamu Balugaale talina kintu kyonna kye yali akoze ng'abantu abangi bakiganyulwamu. Nze sikirabangako ebbanga limumaze nga mulaba emyaka 27. Naye be yawulidde jjo nga ssente engudde awabina abalungi, pulezidenti atuwulirizza, ssente azituwadde, Balamu atufuukidde problem. Balamu atandise propaganda. Balamu Balugaale atandise okwonoona abakungu ba gavumenti mbu twabawadde ssente, mbu twageze ne tugyayo ssente mu za akawunti zaffe ne tuziwa abakungu ba gavumenti basobole okwanguya okuleeta ssente zisigaddeyo. Ekituyisizza wano ebigambo bya Balamu ebyogerwa si bituufu. Balamu yeenoonyeza bibye ng'era enkola ye ekintu kyatabeeramu tayagala kibeerewo. Balamu Balugaale ekintu ekirimu n'abantu abalala nga naye akirimu agenda kufuna aba tayagala akifune, ayagala abeere mugagga mu nsi ng'alimu bw'omu. Ate ng'omwami oyo Mukama yamusitula, omwami oyo ayinamu, oba ayina mululu, oba ayina fitina, oba ayina bukyayi, oba ayina butaagaliza, simanyi bwe tuyinza kituuma. Ekibayisizza wano olwaleero kye ki? Mr. Munyonyi ayina likodi ye